Honorable Kalamba afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola emizine emizingiriti. Jeremera najo jali mu bulamu bwajo. Jiri awo jiwumpuguma jiringa emize jiralidde mu matako. Bakazi bakadde kuwasa bwana buto. Kwefula kye butali. Oboteri ensije ko mano jambo yogerere mu Kampala kafunte ntama. Obuzu bana batufunya abantu okwefula nti abamanyi ngati tebamanyi. Kati kalanga mwamaze mu basente mwagala mwana nena sendera mugenda mbaloya simanyi mugende rudawa mumuli baloya nga muine ebizoya mu bibamala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko ndabyeko na wasobwana obutono alepinga obwana naye amwezinzeeko ze mwaberezi bamala akalubuli muntu abana okuwangulwa ndekera okole ebyekisibusibu kati ononya mu bandala olisa akalenzi kakolema okulisa otano katambuza mbantu kade kasiwukide mu nyimbo bululu bugenda kuggwa konna kale awo kakonzi bye kalinga kalwala emmeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako mukazi gwensi yakukoowa ate Katonda yabakuba omuggo nekitawo n'ayitaawo family twajeta mwatamwadde mwagasa ki abantu nenteze baba okuyamba abantu mwazibba mwabagasa tuvula bamwe nale mu buli omufulufiga agenda akwesalako singa fulufiga oli wala neto ina mikwano ne aba government bakutya lero oli wa Kalangwa omuvuma kati Kalangwa abadde ovuma wachi omusajja bamukubya akalulu sirika binekere president Museveni yabasobola okutema amakadago omuvumi omutadde wali nga sekubuge bwaseka muwa abantu respect okutena mmere omuvumye n'abaana be okatata na mmere gwa badovuma mwami Sempija yabadabe yingirira muwa fulu figa weddeko mukwano yobyoza president Museveni kati Thomas Tayebwa deputy speaker yewe abadde omwogerera kochi omusajja omuwayiriza deputy speaker tayina lukweronna lujja ku speaker Anita Amongi ero yagala kuleeta ntalo fulu figa golira mu ntalo nakula bakusoloti ngoli ku deputy speaker omumanyira deputy speaker sirevo yotakola nawe naye Senkubuge gwegwe nnenya Senkubuge ogenda kuttisa omuwala oyo tujjakera kuba kyanga fulu figa bamusi Sekugobera ngosinika amannyo lwaki togaidinga programu eyo programu yamwe nnungi nete mwina mulamwa ne mubuukira ono ne muvuma ono mwe programu etambulira ku bantu gendo labe NBS aba bana balina content they make research golaba NBS bavuma abantu tetugiraba NTV olaba bavuma abantu naye kibadde kisusse ketukyogereko yes era mwe nabali mu government mutuyambe fulu figa mu mutuuze mbuwano tovimba nga toli munene naye kirungi bino byabanene fulu figa ne nammere bona ba presidential advisor naye bana abakubye bano ze ngamba bali sengusoni babake Uganda kuba fulu figa terugwa ebya nammere binzo okubira naye bana abakubye ekirungi fulu figa tiyakuba yavuma buvumi kakati wano wetugenda hey banange omuntu lwaki obeera nvuma fulu figa lwaki obeera nvuma mwami wange yakubye ddamu tambulirawo buli muntu yewombeke tusabire abalabe baffe ya Allah tukwasa abalabe baffe mikono gyo oba tuge osobole okubattatta ng'ebidde bukyali tuziike ku bantu nga tukyalina amafuta agagenda ewaabwe Allah ziika ku bantu Allah atta ku bantu abantu batukizeeko abantu batugaziyeeko abantu basiba balansi abantu batukoze ebintu bingi nnyo Allah tubakwasizza twala leero buli atawa jukira amawulire ago nga bawa ku Friday mbategeeza nti genfunye nti bamukubye
yadda agenze wabasajja balaba yadda bagenda wabasajja oba yadda agenda wani nga bamuyise muyajjidde ku boda mangu kati naye oli mubuuza nanga nti omukazi yagambye tubyogere ene wera akimanyi mbukati ono yabadde yabavumye ku makya ku munnyo mbu yabavumye ku munnyo ne mu motoka ye mbu n'avuma bawoli nono taata w'omukyala n'abaana simanyi oba kituufu oba si kituufu yabavuma yabawa kati mbu omusajja yagamba omusajja alina ki lowooza olaba kati omusajja originale yali ayagala genda ku munnyo mbu alumbiraawo ndeka mbu we yali ayagala olaga ku munnyo kwennyini yali munyiivu nga wayagala okgenda gwe bagamba atasiba zikweya mbu kati omukyala n'amugamba tokola ki kati bw'alaba ono mbu ng'ajja ku booda mbu yasoka kwagala mutomera bano ne bamugamba nedda tokola ki kati ono mbu kwe kukyusa n'agamba nti entomi mb'ate era yamulabye era mbu era yabadde atandikiddewo byonna byambu tubiwulira buwulizi ndi mu third party the corridors oli agamba munnammere ye yamugambye ne kati ate ono okukomawo gwokubiri muntu nga tanoze kati ku bonna awaanibba wannammere kubakubiri sinategeeza nyo ka vidiyo sagala bampite kabalagala toyagala gendayo ka vidiyo kabalagala ogendayo ate gwe gamba bugambe nti simanyi kati akabalagala otyayo sajja yampita nfune essimu yazemu nampita ku mandi ngende enginone enca mbogenda ogikimeka looya wagenda agijjeyo anti nogisayiningira looya era asobola ogisayiningira bannange ani yakubye full figure ndabeka vidiyo ka full figure ani yakubye full figure mamunya gokumuweenya omwana yakitugize mu miwono gyabo gyabo yakubye maneja wa Budu nasonyiwa okuseka ani yakubye full figure you people you have bad manners lochima yakubye full figure ka video kako nange niyaje nkaguddeko eyo nkasanze mu group mwana yakitugize ngumi kikazi kyattu nakikuba n'omugere mu lubuto kazo tuyakamala okusoma tuke MP uyo yagudde mangumi omwana amukubye takisini makisado full figure bamukubidde kibannange eno ntambi yakava mu kkomera esawa yono omumagu kukubya kanatoba yavumyani oyo yamuyisizaamu eggaali bannange anti bino bya banene